enteekateeka ekoleddwa abakulembeze ba Lutiko y'e Namirembe nga yakulaba nti abantu ba Katonda bakomekereza omwaka 2023 mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa era nga bayingira 2024 mu ngeri y'emu. Kikulu nnyo omuntu okutandika omwaka ng'ali mu kubeerawo kwa Mukama kubanga w'otandikira omwaka ne w'ogumalirako kikulu nnyo eri obuwanguzi mu mwaka gw'otandika. Singa ogutandika ng'obeyuka oyinza okumalako omwaka ng'obeyuka bubeyusi. Singa ogutandika ng'okujjuka oyinza okumalako ng'okujjuka bukujjusi. Naye bw'ogutandikira mu kubeerawo kwa Mukama, Bayibuli egamba nti Katonda waali byonna biyinzika. Ekitongole ekikwanaganya omulimu gw'okubuulira enjiri mu bulabirizi buno obw'e Namirembe kikoze enteekateeka erese n'ababuulizi b'enjiri ab'enjawulo. Obulabirizi buno obw'e Namirembe tutesitese bulungi nti okusaba kuno kugenda kulemberwa Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda, His Grace Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ng'ayambibwako omulabirizi w'e Namirembe the Right Reverend Moses Banja. Kyokka era bayise n'omugenyi okuva Nigeria Venerable Justice Okoronko n'eddiini wa Lutiko the Very Reverend Canon Jonathan Kisaawu Ssaalongo nange ne Reverend Simon Peter Dembelya Yesu nze nkuyita buyisi jangu otandikire mu kubeerawo kwa Mukama. Kyokka ku mulundi guno wano wagenda kubeerawo n'ekituumiddwa medical camp. Tukakasa ku olwo tujja bakebera ku blood pressure, tujja bakebera ku sukaali, tujja bakebera ku mukenenya, tujja balaba amaaso gammwe kubanga tulaba nti kyekintu abantu abasinga kye tuyita non-communicable diseases kyekintu ekisinza tutawanya. Tekitaliza, tekirina mukulu, tekirina muto. Omwaka 2023 gugenze okuggwako ng'obulabirizi bw'e Namirembe kye bujje bufune omulabirizi Moses Banja ng'omulabirizi w'obulabirizi bw'e Namirembe ow'omukaaga bukyanga butandikibwawo. Kale akadde katwalira ddala kantindiggwa wano sigenda kubanga nsukkawo webali kutugoberera okuva gye twatandikidde paka essaawa zino tova ko BBS Telefina amawulire amalala